Sabbiiti eno Munnamagye yaganyuka Kanokiza Besigye wamu ne bavunaanibwa nabo omusango gwa Nagomula babiri okuli Haji Obeid Lutale ne Captain Dennis Ola bakombye kwerima nga bwe batagenda kuddamu kujja mu kkooti eno okulira omusango guno nga tebalina bannamateeka baabwe abakulu okuli Martha Karua okuva e Kenya ng'ono yagaanibwa okuddamu okulinnya mu Uganda ne Elias Lukwago mu kaseera kano nga naye musibe. Until that is possible, or until court directs otherwise, it's only prudent for us to remain in our prison until further notice. Ku nsonga y'okugaana munnamateeka omukulu musango guno okuddamu okulinnya ekigere kye mu Uganda, munnamateeka Hassan Akamba agamba nti ono akyasobola okukkirizibwa okujja mu Uganda so singa abantu bwe babadde babyogera. Persona non-grata is linked kyo kikwata ku ba diplomats of other countries abali mu nsi ne bamudikiraringa persona non-grata era ekyo kiri under the Vienna Convention on Diplomatic Relations. So sirowooza nti Martha Karua diplomat mu Uganda oba ali mu diplomatic service. Akamba agamba nti mu mbeera eno Martha Karua asobola okuwandiikira ekitebe ky'eggwanga lya Kenya mu Uganda n'asaba akkirizibwe kyokka asobola okukkirizibwa oba okugaanibwa. Mu mateeka gaayo buli nsi era walaba Amerika ng'egaana abazannyi ba Iran okubeera mu Amerika era baviira Mexico. So every country erina right of allowing okukkiriza ani ayingira ani afuluma mu nsi. Pozi kyalina okukola is to engage in diplomatic negotiations. Yogere ne embassy ya Kenya mu Uganda ebeere nga contacting their counterparts of embassy ya Uganda mu Kenya. Akamba Faluku Serunkuuma ne Samuel Muyizi bagamba nti Besigye alina okukkirizibwa okulonda bannamateeka bayagala. Tulage mateeka kimwe mu tujjiko obuvunaanyizibwa okuba ne munamateeka twagala. Oludda lwennyini olwogera ensonga ero oludda lwa gavumenti erina obuvunaanyizibwa okwetereeza so si ffe. Era kiba kya bulyazaamaanyi oba kityobola ssemateeka omuntu mugana okufuna lawyer wakola ki wayagala. Kabwagaana kooti ya ddembe okumulonderako obulooya gwe bayita state brief lawyers gavumenti n'emusasula. Besigye bwe yabadde mu kkooti yabulidde kkaati omulamuzi nti atuuse obutadda mu kkooti eno nga bwe banaamutumya okuva mu kkomera gy'akuumirwa waakulemerayo. Kyokka munnamateeka Akamba agambye nti ekitongole ky'amakomera kirina obuyinza okukozesa amaanyi ag'enjawulo okumuleeta mu kkooti. Okusinziira ku kawaayiro 13 ak'amateeka agafuga okuwozesebwa emisango z'obuzi bw'obumenyi bw'amateeka mu kkooti ensukkulumu kalagira court can issue a comparison order ngeragira aba prison bamuleete obanga bamusitudde obanga with expedient speed n'obwangu obw'ekitalo. Ekyokusatu court kyeyinza okukola esobola bulungi nnyo okukola kye bayita okumuwozesa ng'ali mu prison ku Zoom. Wabula ono ategeezezza nti omuvunaanwa ne bw'alemera mu kkomera omulamuzi asobola okugenda mu maaso n'omusango guno era n'amuwa ekibonerezo. Ekirala kyesobola okukola eyinza omuteekako contempt order tibakuyisa okujja mu kooti ogaanye kooti nekusingisa omusango ogw'okuvvoola ekitiibwa kya kooti. Munnamateeka Samuel Muyizi agamba nti ensonga y'okugaana Martha Karua okujja mu Uganda n'okutulugunya bannamateeka babavunaanibwa baagituttidde eri ebibiina ebitwala bannamateeka mu nsi yonna ne ku lukalu lwa Africa okwekubira enduulu. Era tulindiridde gavumenti eddemu okwemulugunya okwo okwavudde mu batutwala nga bannamateeka bwe tujja okugenda mu maaso n'ensonga zino eza kkooti. Lwakuba tusuubira nnyo nti kkooti yandibadde ate ku luno ekitongole ekiramuzi kivaayo okulaga nti kyetengeredde. Bannamateeka bano bagamba nti abavunaanibwa bano basobola okukozesebwa ng'essiga eddamu ziriyita ku mutimbagano ogwa Zoom. Kyokka Muyizi agambye nti kikafuuwe sibakukkiriza musango guno kuwulirwa mu kupapiriza. Ayinza okuba kye bayita remote trial ne bamuwozesa eyo nga wanoko bw'ayagala alaba proceedings
tayagala n'atunula ku kisenge naye prison emuteerawo ka room n'eteekako screen. Kwa bagamba nti justice delayed is justice denied. Neera tugamba justice hurried is justice miscarried. Tetujja kupapiriza kiyita mu lujja ng'eddembe ly'omuntu ali mu musango ogulina n'ekibonerezo ekyokufa toyinza kipapiramu. Paul Bakabulindi ne Junju Moses, BBS Telefina, Agesigika.